po jako akawuwo. Okwogera ebisongovu kono kukuluma kukyagenda mu maaso okuva eri abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bano balaga obutali bumativu olw'engeri poliisi gyeremesezaamu enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi naddala okuli Dr. Kanokiza Besigye wamu ne munna People Power Robert Kyagulanyi okwabaddewo ssabbiiti ewedde nga waliwo n'abaluguzeemu obulamu. Tuvumirira nnyo ekya poliisi okulemesa enkuŋŋaana z'ebibiina n'abannabyabufuzi bamwotadde ne bacandidates abaagala okwebuuza ku bantu. Ekyokulabirako ng'ekya Honorable Robert Kyagulanyi. Bannakibiina kya Democratic Party nabo bavuddeyo olunaku olwaleero ne bavumirira embeera eno nga bagamba nti poliisi terina buyinza busazaamu nkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Poliisi yateekawo conditions ezimu ezisesa n'okusesa. Yasooka aleete amannya g'abo abantu 1,500 bagenda okwebuuzaako. N'agamba nti aleete fire brigade, aleete n'ambulance. Ebyo byonna poliisi ebikola ng'eyeesigama ku tteeka eriyitibwa Public Order Management Act. Ssenkagale w'ekibiina kino Norbert Mao era ayongedde okukkaatiriza nga bwe bagenda okusinkana Ssaabaminisita wa Uganda olunaku olw'enkya abannyonnyole ku nsonga ya poliisi ey'okulemesanga enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Twagala eggwanga lyonna limanye nti Public Order Management Act eri bweru wa constitution teyeesigamye ku ssemateeka naye fe abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe tulina okukola kyonna ekiri wansi w'amateeka tusobole okulwanyisa obutujju obuli mu poliisi obulemesa bannayuganda okukuba enkuŋŋaana. Mawera agamba bagezezzaako nnyo okutwala gavumenti mu kkooti wabula ate ne batafiibwako. DP tugezezzaako nnyo okuteekayo emisango mu kkooti naye nga bwe mmanyi kkooti za Uganda zitwala emyaka n'emyaka nga tezituula. N'omusango gwange ogw'okungoba ku lukalala lw'abalonzi myaka 4 kati tebanawa kufikisinga lunaku. Wadde nga bino biri bityo ne bannakibiina kya DP bazze balaga obutali bumativu olw'obutaba na kkaadi za kibiina wabula Mao olunaku olwaleero ategeeza nga zino bwe zaafulumye wabula nga zaakuweebwa abo bokka be beekakasa. Nina essanyu okulangira mu butongole nti tufulumizza ng'ekibiina kkaadi empya ezinaaweebwa bammemba ba Democratic Party. Kkaadi zino zirina security features zonna zirina siiru y'ekibiina zijja kuba ngumu nnyo okucukula. Forgeries tezijja kuba kyangu. Tukubisisa kkaadi emitwalo 20 zigenda kuteekebwa mikono gy'aba chairperson aba branches ne sub branches. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tukubisisa kkaadi emitwalo 200,000. Kkaadi zino zigenda kuteekebwa mikono gy'aba chairpersons aba branches ne sub branches.